Mu mwezi gw'okuna omwaka guno omubaka wa Munisipaali ye Mityana Francis Zaake yakwatibwa by'okwerinda okuva mu maka ge mu kitundu kino nga bamulanga okugabira abantu bakiikirira emmere ekyali kikuntana n'ebiragiro ebyateekebwawo okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Ono oluvannyuma yaggyibwa ku poliisi e Mityana n'atwalibwa ku poliisi y'e Kireka. Kigambibwa nti Zaake mu kumujja e Mityana okumutwala e Kireka yatuusibwako ebisago eby'amaanyi ekyamuviirako okufuna obuvune ku mubiri. Ab'ebyokwerinda oluvannyuma bakkiriziganya ne famire ye ne bamutwala mu ddwaliro e Lubaga gye yajjanjabibwa okutusobola kuba ku matu n'asiibulwa. Banzijamu nga ndehandika nga ndi ku mpingo bansikambula busikambuzi nga bankulula paka mu ofisi ya DPC ne bankubireyo embikonde emigere abantu abali mu uniform z'amagye n'agapoliisi n'abatali mu uniform. Poliisi yategeeza nga Zaake bwe yeetusaako ebisago bino bwe yali akwatibwa n'okuggyibwa ku poliisi e Mityana okutuusibwa e Kireka. Wabula poliisi yemu yategeeza nga bwe wagenda okubaawo okunoonyereza ku ebyo ebyogerwa Zaake. Kati Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo ategeeza nga okunoonyereza bwe kugenda mu maaso nga ne fayiro eno enaatera okumutuukako. The case of MP Zaake is being investigated and we have been in touch with the director CID. They're actually soon bringing a file to the DPP's office for perusal. And if any people are got culpable, we are going to prosecute them. Ono tumubuuzizza obanga ebyobufuzi tegubeere muziziko mu kunoonyereza ssaako okukangavvula abo abayinza okuba nga baatulugunya omubaka ono. We don't want to enter into the politics. So when the file comes, every prosecutor knows that they are guided by the law, the evidence and public interest. That's what guides us. Twagala n'okumanya obanga obuvune obweyolekana ddala ku TV ku bisago Zaake bye yalina tekimumala kufuna kifaananyi ku ebyo ebyaliwo. What I saw on TV, I cannot rely on that. I need to read the file. Because if I rely on what is on TV, am I going to be a witness? You see, eh? So it is not. I will rely on the file will come here. Kinajjukira nti guno mulundi ogusoose nga Zaake ategeeza nga batulugunyizibwa ab'ebyokwerinda nga waliwo ne bwe bamukwate mu kalulu akaali ak'okuddamu mu kitundu kya Arua era yasubira mu ddwaliro e Lubaga. I will help my people. If it's about giving out food, I'll give it out.